program manya kyoli olyoka omanye omulimu gwo. Olwaleero enzingo ziweza 28 ezooba lya Gatonnya mu ddaaza lino erijja erya 2023 kitegeeza nti ebula ennaku ntono ddala ezooba erya Gatonnya tulikube oluku mu mutwe ate tutunuulire mu kutula nsanja ya February, mu kutula nsanja. Ono John tabimanyi ebyo, naye bw'otunuulira amannya bajjajjaffe ge baawa ffe kye tuyita emyezi gino, osobola okukitegeera nti balinga abaali baasoma embeera y'obudde. Kale omuntu asaanye nnyo era tusaanye nnyo okwenyumiririza mu ebyo ebitufuula kye tuli. Sisobola kwenyumiririza kinfaananya mu Ngereza, nteekwa kwenyumiririza mu kinfuula kyendi, kubanga newankubadde nsobola okwenyumiririza mu kinfuula Omungereza siri mufaanana era siri mubeera. Mu buufu obwo nkubiriza abazadde, buli muzadde ng'olina omwana ne bw'oba tolina mwana naye nga waliwo b'okuza era b'ovunaanyizibwako, abaana mubakuze mu kkubo, mubakulize mu makubo mwe bateekeddwa okutambulira, kubanga ne bwe babeera beebuzaabuzizza ne beewunzaamu ng'era abaana bwe twateranga okwewunza edda, ebigambo biri n'enteekateeka ekomawo mu bo kubanga wagibalaga. Kale bwe kuba kumuswanyuula muswanyuulemu, talifa, olyoka onye emmeeme ye okuzikirira. Mwetegereze abaana bammwe kaakano bagenda okutuuka okudda ku masomero, mwetegereze ate mwekebejje abaana bammwe. Bwe mutaakikole abo abato y'ensi ento, ne bwe munaabatunuulira ebikolwa byabwe n'embeera zaabwe munaasobola okumanya nsi kika ki egenda okubeerawo mu mulembe gwabwe. Era bwe banaabeera nga tebayidde bulungi, half baked, mugenda kutunuulira mulabe omulembe bwe gusaanawo oba bwe guzikirira olw'okuba tulemereddwa. Ate era ebigenda mu maaso mubiwulira, situsobola kubiddamu ku mpewo, mubiwulira. Kale munyweze abaana n'omukono omugumu, kuba kati mukedde ekituufu, kati waliwo n'abali mu mmotoka bagenda kukola kuddamu kuyiiya naye banoonya school fees. Mufube okulaba nti bwe munoonyeza school fees abo bambala, oba mubataddemu embala eyo esaanidde era egwanidde omuntu okuba nayo okusobola okutambula mu bulamu bw'ensi. Ekyo nga nkimaze okubajjukiza obuvunaanyizibwa, newankubadde nazzi kuno ng'omuntu tabuulirwa buvunaanyizibwa bwe, tufubye era tufuba, naye twongere okunyweza, kubanga gwe kikuyimirizaawo wooli w'osobodde okubazaalira n'okubalabiririra tewabisoma mu ssomero, tewamala kufuuwa Lungereza nga mwana wo bw'alufuuwa, wabula oyina values ennono ze wayiga era ezaakukuliramu ze wategeera ezikuyimirizaawo wooli. Kale mubanyweze mu nnono ezo, ate n'amasomero mugaleke gawe ennono zaago, naye mutunuleeyo nnyo olw'okwonooneka kw'ensi. Oli yazikiriza omulembe mulamba ogw'e Sodoma ne Gomora olw'okwonooneka kw'ensi. Kale bwe tunaaleka omulembe okwonooneka nga teguliimu nsa na values oba nnono nteeketeeke entuufu ensi ze yeetaaga, tusobola okufiirwa omulembe mulamba olw'ekyo. Amakya g'olwaleero njagala tutunuulire era ndowooza buli mwezi oba buli zooba nja kubanga mbawa obuufu mwe tugenda okutambulira omulamwa
gw'ezzooba eryo tugenda mu kutula nsanja. Omusana gubeera mungi nnyo, ensanja oba ebisanja byakutukanga okuva ku bitooke, okuva eno mu Gatonnya we gaabeereranga amangi, naye ebisanja bwe byakalanga byakutukanga. Kale omwezi ogwo oba ezzooba eryo mu kutula nsanja likutula ensanja oba ebisanja, tujja kutambulira ku mulamwa ogwa sacrifice. Gwe John Ssebu, sacrifice kye ki mu Luganda? Saddaaka. Mwezi gwa kwefiiriza, kubaako kyofiirwa. Tujja kutambulira mu buufu bwa sacrifice, kufiirwa ku lw'obulungi. Bwe nabadde neefumiitiriza olw'eggulo lwa jjo ku sacrifice, okwefiiriza oba mu bwangu, Sheikh abadde wano kye bayita saddaaka, ebeera ida duha, eba yakusala bisolo. Nenzijukira olugero lwa Adamu ne Kaawa, nentunuulira mu lugero olwo mwalimu omwoyo ogwayambala ekisota ne gukema Kaawa n'alya ekibala, naye yo okukirya tewaali mutawaana, ye Kaawa tewaali mutawaana. Omutawaana gusinga okujja lwe yatambula bukulukulu nga bwe batugamba, n'agenda ategeeza omwami we nti ekibala kiwooma. Newankubadde yali amutegeezezza tewaali buzibu, obuzibu butandika omwami we lwe yakwata ku kibala naye alye, n'alema okweresa, n'ava ku kituufu, ku mazima agaamutegeezebwa omutonzi we nti newankubadde byonna mbikuwadde era obirinako obuyinza, eno togenda. N'atajjukira kiragiro, wabula n'akkiriza ekyo ekya mukazi we, n'alya ekibala. Enteekateeka eyo n'etulaga nti obuwanguzi mu nsi nga bwe tugenda okubutunuulira bujja oluvannyuma lw'okubaako omuwendo gw'owaayo omulungi mu kiseera kaakano, naye ng'otunuulira ebiseera ebiddako. Okweresa bwe navudde awo ate ne ntunuulira olugero lwa Ibrahimu oba Abrahamu mu Lungereza. Olugero lwa Ibrahimu eyali tazaala era yali amaze ekiseera nga tazaala, so newankubadde nga yali asuubiziddwa nti muye mulivaamu eggwanga eddamu. Mungu n'amuwa Isaaka, ate n'amala n'amusaba Isaaka omu bw'ati gwe yali amuwadde. Ibulayimu olw'okuba ayogerwako ng'oyo azukuza abantu abalina okukkiriza, yakkiriza n'agoberera amazima oba ekituufu okuva mu kiragiro ky'oyo eyali amufuga, ne yeeresa kye yali ayagala ennyo, n'akkiriza okweresa kye yali ayagala ennyo olw'okusanyusa mukama we. Ate mukama we n'amuddiramu ng'amaze okulaba omwoyo gwe, amuddiramu ng'amaze okulaba omwoyo gwe. Mu lugero olwo twongera okuyiga amaanyi g'okwefiiriza
ky'osinga okwagala ennyo ku lw'ekiragiro oba amazima ago agakulengeza mu maaso. Kyokka era bwe navudde ku oyo ebirowoozo byange ne biddayo eri Nuuwa wakati ng'abantu beeyagala era nga bali mu nsi ey'okweyagala n'amasanyu. Mukama we amugamba nti byonna bireke, ogenda oteeketeeka ekyombo, ŋŋenda okusaanyaawo omulembe. Wabula bategeeze nti ŋŋenda okusaanyaawo omulembe, kale bakuyambeko mu kuteekateeka ekyombo, ekiseera nga kituuse kye nnaakulaga ŋŋenda kutonnyesa enkuba mpitirivu mu nsi, buli ekiriba kitayingidde mu kyombo, obuwonero bujja kuba butono. Omulembe ogwo ne ngutunulira nga nagwo gulimu okweresa obulamu obulungi era obw'amangu okusobola okuzimba ekyo eky'omu maaso ekirungi. N'abalala be saatunuulidde naye nga bajja mu bwongo bwange, ne mpunzika muli mu ndowooza yange nga ŋŋamba nti byonna bitegeeza wateekwa okubeerawo okwefiiriza leero ate nga kwa nkizo bwe waba nga wanaabeerawo obulungi mu maaso mu biseera ebiddako. Wateekwa okubeerawo okwefiiriza leero ate nga kwa nkizo era nga kulungi bwe waba nga wanaabaawo ebiseera ebirungi mu maaso. Ne twebuuza era nga muli neebuuza ne munnange oyandimu gwe mwoyo gwange nti naye okwefiiriza kye ki? Saddaaka kye ki? Kwe kubaako ky'owaayo eky'amakulu era eky'omuwendo leero osobole okutangaaza ebiseera ebiddako. Kwe kubaako ky'owaayo eky'omuwendo nga ky'amakulu leero osobole okutangaaza ebiddako. Bw'otunuulira byonna ebiwandiikiddwa oba ebyawandiikibwa ebirongooseddwa bikunnyonnyola tewaliiwo muntu okuva ku ntandikwa okutuusa ku nkomekkerero y'ebiwandiikiddwa oba okutuusa ku nkomekkerero y'omuntu lwafuna okubikkulirwa mu ebyo byabikudde. Byonna biraga nti emirembe gibaako eky'omuwendo gye giwaayo leero okusobola okutangaaza ebiseera ebiddako. Ekitegeeza nti buli muntu abaako kyawaayo leero okusobola okutangaaza ebiseera ebiddako. Okweresa ekirungi mu lwaleero obeeko ky'owaayo. Mu Lungereza tukiyita discipline, omuli commitment, okweyama, obweyamo ne weewaayo oba okweweerayo ddala mu ekyo olw'obulungi bw'omu maaso. Emirembe gifiirizibwa leero ne gikkiriza okufiirwa leero olw'obulungi bw'emirembe mu maaso. N'oli mwasibuse enjogera egamba nti awalana omwana n'omuzzukulu ku lw'okwonoona oba okusobya kw'abo abaamusooka. Abaatusooka baatambula amakubo, mu makubo mwe baatambulira bingi ebyaboonoonekako. Abalatini bagamba ignorancia non excusa and ignorance is no plea. Obutamanya tebukuggisaako musango. Naffe obutamanya mu mulembe gwaffe tebuggisaawo musango ogwazzibwa emirembe egyasooka. Obutamanya bw'abo abaliddawo
tebuli bajjisaako musango olw'ensobi zaffe ze twakola mu mulembe gwaffe. Obuwanguzi bw'emirembe bujja oluvannyuma lw'emirembe okubaako kye gifiirwa ekirungi era ekyenkizo mu biseera byagyo okusobola okutangaaliza emirembe egiddako obulungi. Kale ekirowoozo kiri nti oteekwa okubaako ky'owaayo, kyeweerekereza, ky'ofiirwa nga kya muwendo osobole okutangaaza ebiseera byo ebiddako. Okukkiriza bw'obeera mukkiriza, omukkiriza tekumala, okukkiriza tekumala, faith tekimala, kubanga omuntu takkiririza mu kyamanyi, omuntu akkiririza mu kyatamanyi. Teri muntu akkiririza mu kyamanyi, akkiririza mu kyatamanyi. Kibanga oli bw'onoomubuuza nti okkiriza nti abo be bakadde bo, era ajja kukugamba ekintu kimu nti ate nzikiriza ki, nkimanyi nti abo bakadde bange seetaaga kukikkiriza. Ekitegeeza omuntu akkiririza mu ekyo kyatamanyi, kyatasobola kuvuunula yadde okutegeera, kyakkiriza. Akkiriza kyabuusabuusa, tosobola kukkiriza ky'otegeera, okkiriza ky'obuusabuusa. Ebiseera ebimu ebintu ebyetwesibako leero era nitulowooza nti twagala kubifiirwa biyinza okuba nga ate gwe muziziko okusobola okutwongerayo. Emabegako mu programs nnyingi ziyise twayogera ku mumonko n'omugoberezi we, omumonko n'omuyizi we. Obudde bwe bwabazibaako ne babaako gye baatuukira ne baanirizibwa era ne basuzibwa nga balabiriddwa bulungi, ne batunuulira embeera y'abantu bano eyali embi ennyo, naye ng'okubaawo kwabwe kuliwo lwakate akatono ke bajjangamu omusaayi n'ebintu ebirala okusobola okubeezaawo obulamu. Enkeera nga basiibudde era nga basimbudde ebigere, omumonko atuma omuyizi we addeyo obudde nga buzibye, akwate akataaka akasule wansi mu kikko. Omuyizi kye yasooka okulaba ng'ekyettima, naye oluvannyuma nga wayise ebiseera omuyizi akomawo mu kitundu ekyo okukisanga nga kyakulaakulana dda. Okugenda okunoonyereza n'okwetegereza lwaki kyakulaakulana kwe kuzuula nti oluvannyuma lw'abantu bano okufiirwa, ekintu kyokka kwe baali bayimiridde era kwe baali babeezaawo obulamu, baatandika okuyiiya, abaana n'abata bagende mu bibuga batandika okuyiiya. Agenda okudda oluvannyuma lw'obukozi obwo ng'ekitundu kikyuse. Akabonero akaali kategeeza nti waliwo ebintu ebimu bye twekwatako nga tulowooza nti bye bikulu oba birungi nnyo, so nga gwe mutango gwe tuteekeddwa okwefiiriza leero okusobola okubeera n'obutangaavu mu mulembe oguddako. Amakya g'olwaleero njagala kukubuuza kibuuzo, sigenda kukuddamu, nange nkubuuza kibuuzo, siina kyakuddamu kyakyo. Ansa. Oli mweteefuteefu kufiirwa ki leero osobole okutangaaza ebiseera biri ebijja? Ekyo kituweereddwa mu mikono gyaffe, omulembe gwaffe kikuweereddwa ggwe ng'omuntu, kikuweereddwa enkya ya leero bw'abuggyeko eddiba ne bubikkuka, n'addamu nate okukulaga nti osobola okukkiriza okufiirwa akatono osobole okutangaaza ebiseera by'omu maaso. Ekitegeeza ki? Ekkubo eritangaaza ebiseera bye ebiddako liyinza okuba nga litudde mu kakadde k'ensimbi k'otuulidde ebbanga n'ogaana okukola ku kirowoozo ekyo ky'ozza ofuna era ky'ozza oyongezayo emyaka egiyise 3. Ekkubo eritangaaza ebiseera bye eby'omu maaso kuyinza okuba nga kugenda kuba kwefiirizaako otambule okunoonya okumanya, okutegeera n'amagezi. Amagezi kirabo kya mwoyo
ekitegeeza nti tebagasoma. Okutegeera kwe tufuna oluvannyuma lw'okufuna okumanya, naye okusobola okufuna amagezi mu ebyo bye tutegeera, oba osemberedde busemberezi mwoyo okusobola okussa ebirowoozo bye muggwe eby'amagezi osobole okubigabanako n'abantu abalala. Kyova olaba abamu bagamba kanjogere nga Mukama Katonda bw'anannuŋŋamya. Katonda takuluŋŋamya, akuluŋŋamya okuyita mu mwoyo we. Anti bannaffe Abayisiraamu bagamba nti Allahu Akbar, Katonda munene, musukkulumu, munene. Nga kaakano emmotoka eyo bwessa obuwuka oba ebigere byo bwe bissa obuwuka bw'otomanyi muwendo, naffe tuli buwuka mu maaso ga Katonda. Akawuka bwe kanyigibwa n'okulaba olumutalaba jako kanyigiddwa. Kiki ky'oli omweteefuteefu okufiirwa enkya ya leero, omwaka guno, mu mukutula nsanja, mwezi zooba lya kufiirwa, kwefiiriza, kubaako kyowaayo. Kaakano ogenda okukwata ensimbi ozifiirwe era ozeefiirize osobole okusomesa omwana. Mu butuufu oba tozifiiriddwa, wabula oba ozeefiiriza. Byanjawulo okufiirwa n'okwefiiriza. Okufiirwa kijja toyagadde era tokinaako buyinza, naye okwefiiriza kibeera mu mikono gyo. Okwefiiriza ekyo ky'olina era ky'oyagala ekirungi ennyo osobole okutangaaza kiri. Kyova olaba nti ogenda okukwata ensimbi zo ozeefiirize, si lwakuba tozaagala, osobole okuzzaayo omwana ku ssomero. Akabonero akategeeza nti mu nsi obaako ekyomuwendo ky'ofiirwa okusobola okutangaaza ebiseera ebiddako. Tewaliiwo ky'ogenda kufunira ku mukeeka, era bwe kinajjira ku mukeeka nkukakasa nga bwe kyajja ku mukeeka era bwe kigenda okuddirayo ku mukeeka. Lwaki? Bwe kijja ne kikutomera nga bw'oyagala kikutomere nga tofunye kumanya kutegeera n'amagezi gaakyo, kigenda kukuyitamu. Ekyenkizo mu nsi si kyofunye. Ekyenkizo mu nsi ge magezi agaleese ekyo ky'ofunye. Nammwe abalwanira ebyabo abaakola edda naye nga Katonda abatutte, mutegeere nti ekyenkizo mu nsi si ebyo bye mulaba ebikoleddwa, wabula ge magezi agaateekateeka ebyo kaakano bye mulwanira. Kiki ky'ogenda okuwaayo ezzooba erya mukutula nsanja mu ddaaza lino 2023 osobole okutuuka ku ekyo ky'oyagala? Njagala okubeebaza okuwuliza puroguramu eno, njagala okubeebaza okugikeererako, njagala okubeebaza okuwaayo kyonna kye muwaayo okusobola okulaba nga muteeka mu nkola. Amakulu g'ebigambo bino galikola era galirabika era galibaawo oluvannyuma lwaggwe okuseeseetula ekigere ekisooka osobole okuteeka mu nkola ebyo by'oba owulidde. Mbaagaliza ekiseera ekirungi. Genda ku YouTube, teekamu Simon Ssenkaayi Foundation, subscribe. Programs zino zonna gyeziri, zonna gyeziri. Mbaagaliza ekiseera ekirungi. Osobola okunsindikira obubaka ku Watsapp 0757237943 0757237943 noti 7557237943. Tujja kutalaaga amasomero bwe munaba mutuyise, okwogera n'abaana, okubaako bye tukola abazadde bye batakoze mu luwummula naye nga kaakano biddidde mmwe bannannyini masomero.